nga yagenzeeko okunywa kacaayi ndowooza naye era byamukuse kuba ababiwandiise naye ngamba ssewo ekitiibwa president ffe mugamba executive order kyetuva tetugikkiriza kubanga bwe twali mu Urban TV twalina chairman waffe mu Urban TV ne batuleetera omwogezi wa immigration omukulu Simon Mundeyi ne mubuuza ekibuuzo ne ngamba ssewo mukama wange mwatuwendanga muntu ye naye ate lwaki mutuma passport nagamba nendanga muntu twaziba wa mu bukyamu oyo mwogezi wa immigration era n'agamba tugenda kitereeza olwoza kitegeeza ki ekyo kuzibambula kakati nomugamba ssemu ate nadabulagaba ne wabula naffe emitima gituluma nga tuma bannyinaffe baganda baffe mikwano gyaffe tuba mu mapasipooti naffe emitima giba gituluma kuzira si lwaki muzituma n'agamba si ffe tugibamma nti ye etteeka lyeri bigibamma naffe tuba twagala gibawa n'etteeka oyo mwogezi waki wa immigration gye baagambye mu executive order zijja kukola tuzibamma bwetutyo neŋŋamba ekyokubiri mwagala tukole naturalization ate naturalization bw'oba ojjuza muli mu kompyuta ng'ojjuza oyagala kufuna naturalization waliwo wootuuka nekugamba you have to denounce your citizenship of another country where you come from teekamu ebipapula by'ensi mw'ovudde era akakantu bw'okatuukako n'otateekamu ekyo nga keggala tekeggula walala n'olwekyo naturalization bagikuma tebakutunuulire nakutunuulira ate ne bw'oba okayiseeko era be balina obuyinza obukuwa oba obukuma bagamba tumale omwetegereza bamuveetinga kati bw'oba kutunuulira ng'otunula bubi nga naawe tebajja kukuwa so ebyo ebintu bibiri omwogezi wa immigration yennyini yeyabyogera nga tuli mu TV mbona ngubone n'agamba sife tubamma era kino kyeyasembyayo nakyo namubuuza sebo tukole tutya n'agamba kyemuba mukola mugende mu parliament mulobinge mu parliament etteeka likyusibwe oyo wa immigration yennyini kakati gwe bw'oba okyayimba ng'ozina n'amazina ag'ekisaanyi ng'ogamba executive order baagituwadde bambi oba ozinanga bategenda gamba ng'omulalu nedda oba ozina naye nga byosira tokola ki tobimanyi lwekyo kyekyatuleese wano era abakama baffe banaatera okutuuka tuteeke so that this exemplifies the national nature of this proposal. Otherwise, it would begin to look like a researched document by some of us that are knowledgeable in terms of the law. Executive order si y'Abanyarwanda. Ne bw'ogisoma n'ogimalayo temuli mu kigambo Banyarwanda. Executive order y'abannansi ababadde babonyaabonyezebwa nga basaba passport n'endagaano. Naye nga bannansi abazaale. Abanyarwanda bano ssemateeka wa Uganda Kawairo 10 kaabajjako obunnansi n'olwekyo executive order kuba kuboggolera bakozi ba gavumenti president gwaba akoze mulungu era bagiyita executive instructions so ebyo tebikola ng'etteeka lye bagoberera era kyova olaba nti ne minister wa internal affairs yagambye kya executive order terina kipya kyegamba bye babadde bakola era bye bagenda okweyongera nga bakola so n'olwekyo n'abagigoberera alina kye yabayise naye bo be bajja okukiwakanya bakibuulire eggwanga so n'olwekyo kino tekikwata ku Banyarwanda Abanyarwanda bo baagala Kawairo namba 10 ne Bannayuganda bonna abazaalibwa mu Uganda Kawairo namba 10 kabawo oba obunnansi ng'abazaale ba Uganda emikono gyakulaga buwagizi bw'Abanyarwanda nti bawagira akawairo kano kakyusibwe era n'enkyusakyusa eno gye twawadde pulezidenti w'eggwanga nti bawagira era bataddeko n'emikono era bwe tuva wano ekitabo kino kigenda kutambuzibwa mu buli disitulikiti ya Uganda ewali Abanyarwanda baseeko omukono era gujja kuba omukolo okufaanana bwe tugenda kukola emikolo 12 okutuusa pulezidenti w'eggwanga lw'anaakyusa akawairo. Enteekateeka eno mu myezi 3 ejja kubeera ng'ewedde olw'okuba nti Abanyarwanda bali mu disitulikiti yonna eya Uganda tugenda kutalaga disitulikiti zonna eza Uganda era enteekateeka eno ey'okubeera nga Abanyarwanda bonna basayininga ku nsonga y'okukyusa akawairo 10 tusuubira nti buli muntu yenna ategeera ensonga y'obutuuze obukulu bwayo agenda kusayininga mu kitabo kino. Kikyennyini ekya presidential directive kyetaatonyeeko ekikulu ekiyinza okuteesa bill ekisookera ddala
interview y'omukulu Kayindo Tafiire mwagiwulidde kubanga ye Minister of Internal Affairs era ebbaluwa bagiwandiise nga bagiwandikira Minister of Internal Affairs okuba era nga implementinga ebiragiro bya President. Ensonga y'obutuuze ensonga y'amateeka. So etteeka bwe libanga teriteredde nga tebatereza kawaayiro 10 ebigambo byonna President byayogera kubanga ye kennyini bw'abanga bamaze omulonda mumanyi nti awanika constitution n'omukono ogwa ddyo era n'alayira nti agenda kuuma ki constitution. So constitution bw'ebeera nga tekyusiza akawaayiro 10 bwe kaba tekakyusiddwa ebigambo byonna bye yayogedde byawandiise mu bbaluwa bibadde bigamba nti abatuuze bokka be baba bawa obutuuze ate nga kala akawaayiro 10 kalaga nti abatuuze Abanyarwanda si batuuze kitegeeza nti eryo etteeka libeera terigenda kukola. Yes. In English, what exactly do you contend in the presidential directive? Kutandika na district ngenda kuyita district bannange banamoyinza mufuna wakagwaza kulinde kutemusindika mbere makaka Owekitiibwa chairman amaze okusayininga kati Dr. Mukasambige agenda okusayininga nga munnamateeka number 2. Era bw'aba amaze okusayininga tugenda kuyitira mu districts, tujja kusooka ne district y'Embale abavudde Embale Sironko.